kati wakuweera obudde chief deputy spokesperson Buganda region era ng'ogamba siwanise mukono nze ikyuli nkyawanikira ddala omukono mujja kundaba mu mpenkoni mutandika okweyogeza ebintu always wanika omukono. Congratulations Tata Shira, weebale okuteekawo omutindo, weebale senga ebintu bya gavumenti byali bya kisiru Gashumba yandibadde betwetaaga mu parliament bagashumba naye abantu abayinda waliwo parliament wotuuka n'ogivaako senga Franka wali osobola wandibadde okiikirira Villa Maria. Sajja ayagala Villa Maria oyo ne bamukwasa ku bajeti y'eggwanga asooka n'azimba airport Villa Maria naye nkubuuzizaako mu bitiibwana n'olunaku nkwagaliza olulungi n'ebyogenda okukola mu Buganda. Nze ndi naawe Mr. Franka, nze ndi naawe. Yes, behind enemy lines naye nga nze ndi naawe nzija nkyabateeka ku bbali bonna abatutawanya naye nga yo position jeno yakuwadde awo wendi kampani k'omukono. It will be one day, you never know. Ogenda okulaba Mr. Franka mweri government ya Muhoozi nga bebawadde ebifo ku electoral commission nga isima lwaki sifuuka RDC. Nga ndi RDC nga ozaka yalinga awo ng'alekaana ku Facebook nedda. We are strategizing team MK in the gear. Abasajja batutte space yonna yali eya Nuupu yonna aba Nuupu badda mu bya mululu kola bubagabaga kwezimbya kweyogeza ku bitabakwata ne bamalamu abajasi baabwe amaanyi. Kati Nuupu abajasi bayo bagwamu amaanyi MK netandika omwana wa president abane advantage mu mupiira abanga alina goal 2 kwawe. Omwana wa president gendo labe kyabadde Libya wano bagenze ne bagaba bewandiise mutabani wa Saddam yazzo wa Gaddafi ngolooza ng'abantu balabanga Gaddafi yazuukuse. Kati waliwo abantu bangi abalaba Muhoozi mu image ya Museveni omuto when Museveni was young. It is very bad goza akaddiye. I do understand. Ne kati abalabye Museveni nga muto balabanga Muhoozi is the true nga wozaala akaana ne kakufaanana nga akakakalamu okitegeera. Yes, kakati abantu bonna balaba Muhoozi mu yanga Museveni omwana wa president alina advantage nnyo senga weesimbawo naye. One, it is admiration, kintu kyakwegomba kubanga si kitiibwa nti bakuwa kiwe, si koosi nti osoma nsome, si highest rank. Kati abantu abo babeera proud okuwulira nti oyo waswalule yali mwana wa president. Olaba abantu nga bavaako dda nti oyo alina oluganda ku Binaayisa. Binaayisa yafuga emyezi 2 waswalule oba yafuga 5 emyezi. Naye ni kati ne bw'osanga omuntu wa famire ya waswalule bagamba oyo yali mwana wa president eyaliko president. Kati ate president amazeeko emyaka 3 mu mutwe. Muhoozi kati alina n'abantu beyayingiramu nalabe ba minister Abelo nga boogera tebafaayo babamenya amateeka because is a minister ali kukukukuku atula eri wa Museveni naye yavuddeyo n'agamba yenna aneesimba ku Muhoozi gwagenda ajja wagira Muhoozi meaning kabe Museveni. Transition has come, times have changed, new era has arrived. We can't run away from it no matter what. No obo yagala nnyo n'abaagala ennyo Museveni era Museveni will reach a bliss point if he has not already. Kakati abantu kirungi nnyo ne bakutegeka mu bwa president. Obwa president nabagamba si bwakweyita. Bw'osanga ng'omuntu ayagala bamuyite president nga tannabeera tatuuka. Yes, kati oyo Bobi Wine talibeera president. Ekikye yakittira Malala yayanguwa yayagala bakimuyite mangu. Tonafuka president nga abantu bajja ng'osituka nga batuna ogenda nga batuula. When did Besigye do that? Ebyo nabigaana ebya kaloti ebyokufuga abantu obumbula mbu wabajja nga bayimirira wabajja nga batuula. How? Oli president? Where is the guard of honor? Oli just a normal person atayita. That's why I like Besigye. That's why I like Besigye. Era ndi very hopeful nti Besigye will work with Muhoozi.
Yes. Neba muntu abo bonna bajja kukolaga ne Muhoozi kubanga akugambye omwana wa president abeera ne mayire gisenga weesimbawo naye. Appointment yo weneeyita ku president wa America. President wa America nti wawulya former son of ngajja. Rwanda mulaba avaayo. Mwe mulaba ati no simanyi awandiika ata bino. Ebyo byonna just tewali naabifaako. Kusaako zaali mu ndowooza abikola for fun. But bimuyambye to occupy space. Buwulira talkability today. Kutokability ku ground kuliko mbozi ya Muhoozi. Abanupu mwasiro winga mu down. Kati vacuum. There is never vacuum. Kati space jemwa down nga muwe mula muvuma abantu muyegobako mwesudia waliwo abantu abachuminga space. Ateka stofu na girls. Mukejjudde bawala. Museveni has managed to control this world, Uganda, by empowering women. Tewesiganga omukazi. Abakazi baba banyivu wano nga twogerera Museveni naye okulonda kutuuke. Abajjukiza ekintu eki mwe ba prime minister, mwe ba vice president, ate mwe ba speaker wa parliament. Abakazi baganenze bana Museveni watuwonye fumbiro. Ngabalonda Museveni. Museveni has governed this country because of one block. Women is block. Abakazi kuvedda biti Museveni ki baby face. Banaye Museveni Museveni bakamutekako eri ajjajja. Museveni yawangalira ku baby face ebisanja ngebi bina. Era nga n'abakola ebifaananyi bya Museveni bamukolanga ki baby face abakazi ne balonda Museveni. Kati mutabani we kyakoze ki? Yatutte younger girls. All the buli muwala yenna atya Nuupu. Abamu bagirimu baiki by duress nga batidde aba Nuupu. Ne wola baba media personality bawagira Nuupu under duress. Because toyinza kuba entity eyisa ababo obubi. Abalala ne babanga tebakutya. Look kye bakoze Spice Diana. Omuntu ow'omutima omulungi. Omuntu abayambidde abantu wano bakadama ne babuukabuuka. N'abayitako mu kivulu ekiri corporate ekyebbeeyi. Bo kye balowooza mbu Babi yawa nnyo Spice omukisa okujja mu kivulu kye. Bo kye batategeera mu politics nti Babi needed to make that appearance for Bobby Wine kuba bali ba youth. So Spice Diana yali akoze ekivulu ye yali ayambye nnyo Babi wadde mu bwongo obutono tulaba nga ate Babi ye yayamba Spice ogenda ku kivulu nedda. Nze politics mumanyi Babi yafuna nnyo opportunity okurepresentinga Bobby Wine mu bavubuka ku kivulu kya Spice ekyali ekyakabi ennyo. They don't appreciate that. Kati abawala abakabi gwe genderera abawala abalungi bonna abawala bene kololo gendo bagambe ebintu bya Nuupu olabe. Let us put this on a test. Genda mu kafe Jaffazi janguwa na akasi yayambuka bifofofo byonna ebirungi osangemu omuwala oba omuwala yevuga walina akalimu kaliko omugambe ebintu bya Nuupu olabe. Abantu bali mu Nuupu by duress. Obanga yagiyingiramu ne bamulabako kati ng'atya okuvaayo. Naye abantu bonna abali sensible abantu bonna girl power bawagira Muhoozi. I'm telling you. N'ababoda batandise okyuka. Kubanga gwe kasitoba nga toyina kye bafuna. People's mind change fast. Kati golowooza ati Museveni bajja mukyaba bamukyayireko n'abadde waliyo omuntu agaa ati abya Museveni bya Museveni ze ku Muhoozi ndabika ajja kufuna opportunity. This is why waliwo crash. Aba Museveni abati anti omwana ono wajja atatuyinza obutaddira ddala. Bakabanda bazze beewaga nnyo. Batiisizza bano bonna bakaba NRM baddomo. Kati kyovola ba crash weeziri. Museveni asigale, Museveni aveewo, Muhoozi ajje, Muhoozi alindeko. Because bonna buli muntu afunye panic. Kasita omwana w'omukulembeze alaga interest ne kampani obukampani mu ggwanga zigenda tandika omuwa obuwagizi ezibadde ziwane Museveni ziyinza n'obujja ku Museveni zanko buwa omwana. Nze nkubuule people can sense future. Muhoozi by declaring interest of wanting to be president kampani ziyinza n'otandika omuwa sente nga zizijja ku Museveni wano mu Uganda. So ladies and gentlemen mbagamba
pate webeera aggressive nga Nuupu yeegobako abalwanyi bantu bangi nnyo mu Nuupu baavaayo dda mitima nga we nabalaze naye nga bamanyi nti bali aggressive, assertive, insultive and abusive. Kati bagumirayo waliwo abantu abatalina thick skin kubanga bo bekyusa overnight tebakola assessment bakeera bukeezi. Kati sipaisi ddala kiki olabawo nga ye Museveni ateekayo engalo bwatyo bwe yafuna Shibaga Kato temugula Kato tebaamugula. Kato yawulira bubi nnyo kubanga yanyumiza story eyo nga yanaku nangamba yisima omusajja yakeera n'akwata akawunga n'akawa gavumenti ate nga nze akulya firebase ame nga bayuth enjala eri ebaluma naye nga aka gavumenti ate kajja kujja mitendera nengamba engeri gye yakabawadde ate kati balamu wuyo agaba kaki kawunga kangende nfuna kawunga nfunire ba ghetto youth yagenda oveewa bala nga baagala mukuba bukubi Bobi namuyita ku lyato namugamba naye gwe biki byenfulira eyo weerabisa omwana namugamba kituufu kye yakoze teyamuwolereza. Bawala bangi nnyo abeetamwa Nuupu olw'enkola yayo ey'emirimu era miyayu gye giri mu Nuupu. You cannot find young credible girls nga bali mu Nuupu. They are all following Muhoozi. Ne perception, ne campaign bwe zibera, ne trail, n'engeri gy'obawulira simanyi General MK is my brand. MK is my brand. Kati bakola na army formations. Gwoli wano nti simanyi ojja kujjako Museveni we weetalaatala wogendako wali ebwayise wodda. Omwana wa president aliyetooloola nsi yonna ngolowooza n'omusobola. That's why yamuyita Kabobi. Because reality nze nagiraba mu kalulu kawedde. Museveni oyinza omusobola emukono Lugazi, Kampala, Wakiso Nateete. Naye Museveni ajja okulinda Kabulema Jong, Kabulyong, Nakapiripiriti, Kadima eyo nga tebawuliranga na ku posta ze waliwo gye nagenda nga tewaliyo posta yonna ng'okulaba ne t-shirt ya Museveni Christmas abakazi baatusunanga ne okutujjako amasaati. So omwana wa president abeera ne privilege y'amaanyi kati nze isima ate nve we bajjula ate ngende bwe basaaniika. I've never been blind. Inze mbeera we bajjula. Timu MK Midea nkunyonyodde omwana wa president abana advantage kiringa mwana muntu ava mu palace ntembalaba nti prince simanyi bambejja simanyi mubayita bassebo simanyi mubafukaamirira era ne mugwa wansi nze nfukaamirira Katonda yekka kyekyangano laba king nenga mumanyi bulungi Mutebi. It's very good akomyewo leero bakati mugenda kwogera ki ati mbadde mwesibye ku bulwadde bwa king kati waali Kabaka bagambye agenda bawo ne ku misinde kati olumuddako ki kubanga mbadde mwekutte ku Mengo bonna abatambuliza bu content wawe ku live ya Kabaka era obulamu bwa Kabaka era gyoli mujjanjabi so kagamba Kabaka talina kulwala oba kufa ate bali abasooka baafa batya kati Kabaka yawonye mugenda kuddako mboozi kyawo mubadde katantu mwina era obulamu bwa Kabaka era obulamu bwa Kabaka era obulamu bwa Kabaka kati bwaba mulwadde olwo n'olwala n'okola ki mbuli akola live era obulamu bwa Kabaka bwematalinga obwo obutamatalinga weteeke mu mmotoka agwalumirirwe nnyo Kabaka gwesoka weteeke mu mmotoka kubanga bwa Kabaka bwe bukulu obwo si bukulu. Nze obulamu bwange bukulu over anybody. Obulamu bwange bukulu nnyo over anybody. Obadde kinze ndi kwaka akajanja kamwe gwawulya nti obwo tebuli important weteeke mu mmotoka. Nze nga natuuka ddi kweyo level kobeere kingi kobeere president kobeere ki ku by'obulamu siina kye mmanyi ku bitiibwa byo. Obulamu obusookera ddala bwayiculi
most important life is for me. Siya okuwana bulamu bwa muntu mulala. Ngate ne Katonda akimanya asobola okujjawo nene beerege emisiwa obulamu bwa kabaka waffe akati senga teyawonye wandikozeewo ki obadde mu ddwaliro gye bamujjanjaba amanya atu Africa balina delusion omuntu walwala kabagamba let's send him a prayer kati prayer ekola etya ng'eddagala wali osabidde omuntu nadda ng'ekiwundu kiwoje. Understand omuntu walwala nga twaga tumusabire essaala transmitting etya into medicine foto muwa medicine ne bamala ne basaba bamuweereza nti essaala African people funny waliwo omuntu eyaŋŋamba nti simanyi nze najjanjaba gundi najjanjaba ne mugaba mukwano wajjanjaba kuba tewayina ssente ate ffe abalina ssente ffe bali oyagala tujjanjabe gwe wajjanjaba kuba toyina ssente naye mu ddwaliro tebaagala yajjanjaba baagala yayina ssente biru zibwe zisasulwa gwakuuma omulwadde si gwe kikulu abasasudde biru kyekikulu nene olaba oli nga yeepalawuda simanyi nze nali mu ddwaliro wali mu ddwaliro kati baba kusaba biruzi wali ogenda teekayo omutwe oli musiru weegeze ku muntu asasudde biruzi z'eddwaliro ndolw'okuba gwoze n'osula mu ddwaliro gw'oli mu ddwaliro kuba toyina ssente. Yes, toyina contribution. Your contribution is coming to the hospital, and that's good division of labor. So ladies and gentlemen, gwe kitegeere wakanya mutima nyiga buli wowulya kulinnya Muhoozi yomba naye nga kyekituufu yo omupiira gwatandika dotambula nze buli wembadde Muhoozi olwedde abaana bamutwala nga president n'abakulu ne wajja mu area Museveni yamuleka exercise ge katulina government yes biri sabutafuji Museveni ndoza yawumula mu magezi naye nga ne mutabani we wenyini buli walaga president nze have been close to Muhoozi mwanda banamwe teyampita erinnya nga muwulira yampita wewe ichuli naye awo wonna wabeera buli abasirikale oyina ofuga government ng'otambuza sekita zonna si kujja just naba kifampa kikati olw'okuba kifampa akumatidde kati nolowooza ojja fuuka president kifampa asigala kyaliwo nnyo naye ng'okufuuka president kizibu. Saba kalimu salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Tuvudde waawo minisita w'amabaati bamuyise DPP amutute mu kkooti gavumenti oziraba kati bali bonna bakoze ekintu kimu ne bagamba muziro oyinge ku minisita gumu ebintu tubiwone minisita agende mu kkooti emisango gitandika ajeegaane bibe byakunoonyereza ebyamabaati biggwe omubadde mu byesibyeko nnyo nenze sibibeerangamu kubanga siraba nko Mukalamojja ayagala mabaati in any case why isn't anybody demonstrating in Kalamojja for having not got mabaati mwalabyeko abagayombera guli mugabo gwagenze rongo sina nagagwe Sam abantu bonna mu walabyeyo Mukalamojja demonstrating olw'amabaati lwaki embozi y'amabaati eremedde wano e Kampala mabaati walabyeko demonstration yonna e Kalamojja nti mabaati gaffe tugaagala naye Abannayuganda sukuma wiiki okutuuka ewedde nga naye kyonna kinaabeerawo kasitogo tuguwonye anko Seggirinya akazungu bigambo byesibidde ku paala olaba ekkomera drama yenna gwe yali ayize oluzungu lwe yali akulaminze lumye yatagadde n'ebigambo ku paalamenti Seggirinya nenkakasa kawempe mundabirenga ddala okunanaagira omukulu gwe yabaddemu ku paalamenti anaateesa oyo Seggirinya watagenda mu America senga kyali kisoboka ne tumugirayo wano nenjira nga muyambako in a good manner. Seggirinya can help you ne tusayininga ne parliament n'ogenda ojjanjabwa I represent well ate wano nsukkawo
Mwana Segirinya yagenze nakuba ebigambo awo ku parliament. Bigambo byazze nga kiki kino. Kale bambi omukulu yeetaaga okulinnya amadaala. Weetaaga olinnya amadaala Segirinya kuba tuli wala ebintu obyerabidde ne mukamwa nawulidde ng'osikattira n'ebigambo ku parliament. Oyagala tegeeza kino obwongo bwagala kino, oyagala gamba kino bugamba kino. Kati nindowoozaamu muganda wange onoosobola peesi kwe tuli nga nkambwe. Owulira muganda wange Segirinya. Naye kuba Segirinya tunulawo nnyo. Otya abantu b'opozitioni. Ettutumu Segirinya lye lyaleese. Ogenda okutunulya feesi z'ababaka nga Segirinya yali abayitiriddeko mu ngeri gye bataagala. Kati ssanyu lyabwe okulaba nga Segirinya mugonvu ab'opozitioni bennyini. Nga we babadde baagala Samimu Malenda alwale. Emmere wala byagirira mu baketi yekka. Atya namulabula. Ezo office mugera ne muzaagala naye n'osigala ng'oli ku bunkenke. Abantu b'Afrika bakitwala nti ye ultimate. They do anything. Kati Segirinya tebamulaze na ssanyu abanuupu ng'azze mu parliament. Kuba baagala kati mujjako kifo ky'ekawempe naye wendi. Okiva ku bwe sitakitwala Segirinya at least akyeddiza. Yes. Nazze kukifiiriza kuba nange mbalaba mwagala kufiiriza Segirinya. Kaneesimbewo ama abantu b'ekawempe mu nnonde kubanga abanupu baagala kukola Segirinya kabadi. Bamuggyeko beddiza ekifo ekyo. Kyova tebaamusanyukidde. Baali baamunyiigira ku Segibox. Segirinya kituufu yali aleese ebintu ng'era ababaka bonna wadde abadde mu kkomera tewali akozeewo kintu. Segirinya yali aleese Segibox. Saving scheme. A better idea. Segirinya ng'aleese ebintu. Bano babaddewo bubeezi kati Segirinya bamutya kuva lwe yakomyewo bagamba akasajja tekaddamu ebintu biri. Jjukira kayina feva mu bantu. Nange ngenda kukesimbako naye kyemmanyi kayina feva. Naye feva yako nino gitwala kuba nange nina feva. People them like me. Kati Segirinya abadde ayimiridde ku love care. Omanyi kawempe kasita bakwagala. Baali bayagala Bashiri. Allahu ya alam. Bamutolera ba Allahu ya alam. Kakati Segirinya abantu banoopu babadde batandika ddomu pulaningira. Ng'era eddwaliro eryo mulabye balitwalidde nga tewali afaayo. N'ambyulensi omuvubuka n'ayogera bannange batwala eddwaliro ly'omubaka nga tewali afaayo. Kuba Segirinya yali aleese amaanyi agatategeerekeka. Kyova olaba Zaaka alwanye nnyo Segirinya agenda okudda nga Zaaka yalina amaanyi ag'okubanga amaanyi ga Zaaka gali wala. Segirinya weekawempe Zaaka weemitiyana. Mitiyana tesaakompitinga ne kawempe. Never. Fe omuntu ava emitiyana nze nnina kawempe is a very strategic area. Inagirwanyisa naki na wano Kasanga ati Kyaddondo, Lubaga, Makindye, ezo zetuyita outskirt za Kampala. Kati Segirinya ekifo kyalimu kiri very strategic. Jjukira ne mu kumuwa kaadi baali tebaagala. Maanyi g'abantu gamala basukkako. Baali bagenda giwa Kidandala. Jjukira Kidandala olwedde yali mukulu nga yakulira n'ebyokulonda. Ye Kidandala yaddawa. Abaana banoopu muli bazibu Kidandala yaddawa. Kati Segirinya bambi operatingidde mu buzibu naye nga waddeyo byonna mbyogedde Segirinya njagala nkuggyewo. Kuyamba obe mulamu kuba weeyonge if you proceed. Segirinya ogenda kufuna ebizibu mu Nuupu by'otamanyi. I can sense it. I can feel it. I can see it. I can hear it. Segirinya, you are getting a problem anytime. Abantu ba Nuupu baveeko ku mutima. Gwolaba Bobi Wine ali mu kuweruka aminga bulungi. Yoli omukulembezeewo Segirinya.
basenyonyi balubonge yagolaba engeri gye baanirizamu bano basimanyi motivu Kasaga abawandiika obuwandiisi abatalina kye bali naati ne batijja simanyi kati motivu Kasaga yaddawo yali amanyira sipiika twakuboye empi taliddamu komaaniina motivu Kasaga oliddamu gwe ne auto otya ne woba ogenda ofuka omusulo otya waliwo levo woyina okukoma wali oyitiridde gwani alengeza sipiika motivu Kasaga we teach you lesson twakusomesa lesson kakati Segirinya is between a rock and a hard place. That's why nzize mujjeko naye nga nyamba Segirinya kuba bano abagala omujjako okuva mu Nuupu ate bakambwe nnyo. Njagala Segirinya osigazeemu katiibwa osobola okujjanjaba owone saagala ofe kikutuko obwa MP bw'ekawempe bwesonyiwe kankuyambe bandabire ddala abantu b'ekawempe mundabiranga ddala jjukira ate mbayambyemukko mbadde wa kwesimba ku Kampala Central ng'Honorable Muhammad Nseko yaendoosinze yennyini MP wa Kampala ye MP asinga ba MP bonna mu Uganda value yes MP wa Kampala yabeera MP asinga value mu Uganda kubanga buli kintu kiri Kampala. Shamimu Malende yatayinza kumalako Shamimu Malende tayinza kumalako nga mulamu emmere kati agiriya yekka ebigambo byange yatandika bigoberera Shamimu teweesiga buli omu simanyi eno aline babizonto simanyi eno alina baboda nga Shamimu wegendereze Lero beautiful Kulusumu ayinayo edua era ndi mugenyi omuyite ngende ndabe ko biso kyalungi wa kisweet sirabanga kubba wacho naye kyampise eje tuli ku pilao munatusonyo olweggulu tuli ku pilao ewa muzata yesterday was a good day nagenze ko Philip Omondi Stadium ne supporting ko kuchaliwa Spice Diana naye nagudde ku bantu abakabi no kubisitamanyi nitunyumyamu nasanyuse nnyo for the first time okwogerako ne Maulana and Rain kubanga tubadde nnyo mu politics ekitegeera ate ka Maulana omanyika ino olugezigezi kefula nnyo nti nno ke kakazini ka Bob Wine kano ka Rain kati Rain ayina olugezigezi ku bintu byebusaabala naye yabadda yali agudde mu mbiza jebbi lwakola ka video ke yakola mu kamiliyoni gwanga mujje nanywa soda atino yasudde tent bali bamusabaliyo Nailand naye nga mbakubiriza was a nice talk tunyumizamu n'abantu baji bena badde sogeranko ne Maulana and Rain nabadde sirabanga ku kifampa namuguddeko nengwa ku Mickey Sims too funny. Was love kwate Mickey ndi fani we nyone team ye nengwa ku musiramu w'ekirevu asala byo musiramu ye yantuto olukofiira nengwa ku ba TikTok bonna abanjogeza bonna kumanyi nno bali bweru waliwo no wa black wa masa anjogeza buli sawa naye ngagezo labanga ali awo ba youth banjagala nnyo nze nina okweddako nnyo abantu banjagala nnyo basigenda wangala I don't know abantu from all walks of life abanuupu aba people power abani n'okweddirako ddala nze sitasobola kukolera muntu omu nina kukolera abantu basically kubanga abantu banjagala yikyuli nensanga abantu nagamba yikyuli wampisaamu egaali nempulira bubi nemugamba asonyiwa nagamba yikyuli nze nange byansanyusa ate busanyusa netweyongerayo it was all vibe nagudde ku bantu bangi nenyumyamu nenasiimu Nasimu ayina olugezigezi tolulabanga Nasimu producer naye ne tunyumya Nasimu nampa obudde abantu bemmanya abeepanka bano ba Caroline Makka nekingwa muno nange kirine tutu kakinyiga amabeerebeere kikakinkone ipisi nemugamuwala bambi tompa agazwezi tyoze mwewa ne baani ne badaaga abawala abato bonna they are on Chuli. The cause was good. Yabadde ya autism
abakyala ba autism bambi bansabye ka video ne sikabawa nete mukitwala mbubi nabadde nga buli muntu ali ku yichuli nze yichuli kyovala sina tambula nze sina tambula kuba wentegera nga ntambudde amasanyalaze gaba mangi ate nga nze sibiriiko nga omuntu no sibiriiko kyokanga kaye tava wendi naye kaye ebigambo byoyogera ku sendi ofaaki banaye omwana oyo ono kati nze banaye ndabye n'okulaba kakati kaye ayimirira wendi natandika okuvoola sendi era oyagala sendi agambe nti you were in the presence of kaye lekeraawo omuzogo oba olina ebintu byoyomba n'abantu tonteekamu kaye nze neewaza okuyomba ndi musawumu saagala yomba njagala mbe musawumu ga ndi muntu mulamu naye kaye buli ssaawa wandaba kati kiki ekikuvumya mwami sendi nze sendi simusobola kaye sendi muntu wa fact sendi talimba kati oyagala kwereega ne sendi gwe onoomanya nze sijja sobola bintu byebyo ne sendi mubibeeremu ne kasuku wadde eno kasuku wadde sibiriimu I will not comment can be treating nga Ibrahim Mukasa ne Godfather era ebintu ebyo byatandika ne baga bannange Godfather ebintu mubireke ebintu mubiveeko ego ndi kino ndi kiri nze nga seeyita bintu nze ekiri munda bako senga seetuuma buli linnya senga neeyita buli kintu neeyiculinze muntu ali humble simple God fearing kind humble mubeere nga yichuli take yichuli for example buli wowulira oweddemu amaanyi take yichuli for what for example kaloka siito olabika bulungi nnyo webale kulabika bulungi ng'omaze ozzaala bw'obanga ozadde genda olabe ku kaloka siita omubuuzo okola otya Chozeni Becky kaloka siita you look good welcome back ate webale kuzaala mwana yes webalire ddala olabika bulungi just kati energy oluyimba lw'olupya ndwagala ne gravity omutugi that's nice spicy olabika bulungi oyongedde kwagalwa bantu wadde nga ab'empala n'abapikamu bino byonna tubategeera ne gye bava tumanyi bulungi kati tiimu ekulidde spice mu boycott nge tugimanyi naye kama mbaya ni mbaya kola ekikwetaagisa kuba ku munsi muno wajja kukola na kubeera oke va ku bigambo chief spokesperson Spice Diana omukulu bannaye ali atya Noah Mawaggali yalaba yayita Tichampamire Museveni naye omusajja oyo mulamu yagwa siyinza butamusuula yalaba Tichampamire n'akola live namba nga gwayita Museveni anadda oyo akyalina aba student tebadda wano kati aba student be bayinza okuba bajja mu ssomero lyange nze am a very humble able-bodied person, educated, fluent, eloquent, and confident. Yes, man, the God-fearing. Do you have any doubt about that? Nze ndi God-fearing. Kubanga simanyi God wali wennyini muwulidde okuva we nabeerawo musabye ebintu bingi nnyo tanziramu naye kasita akyali mulamu ye yokka ansa gy'akyampadde naye ne bayomba kayoosuso yomba ate oyomba ne ba media personalities kaye ofaaki ne sendi ajja okukuleetera ebintu yajja kukuba mu UNEB ajjaga kati kaye toli auditor kaye nabagamba alina concept gye yatandikawo mu Uganda bagiyita yiyizimu kaye gwaliko kati buuyo yeetantadde sendi gwe onoomanya gwe onoomanya naye nga mbayita mu Ampam Villas
lero ne mulaba energy ziri wansi nasiibye nasiibye ate nga nino siigamu ku langi nakoye na jjujjo mbayita mupira gwa TikTok ne ba bloggers guliyo ku edidde guli wali ku American Embassy tojjanga olidde Tashabi wa Swahili Lusania yatuwadde ensaniya 5 Swahili Lusania webale nnyo Tashabi tweyanziza nnyo tweyanzege Maids Rights Association CEO Madam CEO naye jali naye yataddewo embuzi kimeme Kayanja Calvin Kayanja Immigration Service naye n'agamba wambuzi waliwo abakyaleeta ebirabo guno omupiira guli historical jangu ogubeereko komba kayataddewo akakaddaaka ne miximu zitufane n'ateekawo akakadde oluvannyuma lw'oswala yagenza owulira nti ng'aswala naye n'ateekawo akakadde naye ndowooza yazze emabega w'oluggi n'akola ati ichuli teyesimbikako ninyisa peesi buli wendaga saagala ebyo ate nsamba omupiira gwa bwerere ontakule ate bansabe kakulimu nkagula emitwalo 2 nedda kampangula akakadde kammwe ngende nako mbulumi yes TikTok si erya data nga kimuddeyo nga mwewese emitwe mu mmotoka naye nga nkatutte ninda katwala nze siruzinga nga kuzaala never ninda katwalirawo enjala yo okwogera omanyi kuleeta ennyonta oba weetaaga juice kati nasiibye naye maama jalla jalaalu Maulana yangambye isuli olina osiiba nayogedde ne bamaulana mu kisiibo tubadde kumbiranye y'amaanyi nnyo naye mu kisaawe ekyo mukiraba kati banneeyise yabatandise nti obutebe lwaki bwa yero tuwe obwa guliini tubuteekemu fe tulina bwa yero bwa Museveni anti Museveni temwamulabye nga ajja okulambula ekisaawe ye yaleese obutebe bwe n'abuteekamu obutebe Museveni yabwereetedde era basooka ne bagaa tekiriiwo tekiwera tekikola kiti kati bazze ku butebe sukuma wiiki lwaki obutebe bwa yero lwaki si bwa yero tuwe obwa bbulu oba obwa lwedi tuwe yomanyi oti oba buli kisaawe buli sayidi tugenda teekawo tukyataddewo yero awo waliwo tugenda ossa guliini lwedi tulabe oba temujje mu kisaawe oba temujje fe tukirina tulinako n'amaduuka ag'amaanyi nno ddala Lukwago owulira otya gakulema ezzimba Lukwago mooloyo naawe obe n'amaduuka amaduuka ge gakuluma kwamisa amisinga ofiisi yo temuluma naye oyogeredde ekisaawe naye ekisaawe kiringa lubuto kyeyongera mu maaso tekiddangako mabega gwayogera ekityo tebakiraba weewale nnyo okufiisa ekisaawe nga gwe tolina oli ayina ekikye yasigala azimba tulumala okimaliriza ate mu paledi ng'obusuuti nti mujja kukiggulawo olwo omuwulire ng'ayogera ti nze mmeeya w'ekibuga baggulawo batya ekisaawe ne bataŋŋamba nze ayina okuggulawo buli kintu mu kibuga kyokka kivuma ate nga bakizimba weewale nnyo ekisaawe kyaffe mmeeya kirungi we tunakiggulirawo nga wavaako wetunakiggulirawo nga wavaako weewale ekisaawe ekyo bantu bangi abakyogeredde abajja okwagala okituukamu amateeka gakyuke mu kuyingira kuba kyo kiwedde kokolime kokaabe kosiite kokole vidiyo 5 kyo kiwedde olaba okuwanika omukono fe abatula ne CEO nannyini kisaawe tetulina bisaawe naye tutula n'abalina ebisaawe kati gwe tuula n'abakola namungodi tuyite babbeega tuyite buli kyoyagala neffe nze tewali anzija wali nannyini kisaawe impossible
olaba ne bwaba nnyigidde mbeerawo mpaka waavawo nanga kati nnyigulukuse naye nga simuvaako nze siva ku muntu agenda mu jjana impossible. Lumbuye naye bannaye Lumbuye alina abawagizi bali kuli bayiika abalaga Museveni nti ajjidde mu kamotoka kato tansoti yoseeri tibwabulwa Museveni alabiddwako twabagamba buli kino kisaawe si kyahamu ekisaawe kya yoseeri tibwabulwa yoseeri tibwabulwa muzeyizedde nsomba byuma yazze naye droni zange nezimusanga era bwe zamusanze ne zimulaba bwe zamulabye ne zigamba ensi eno era kambalage Museveni droni zaffe zimukutte ng'ayingira ki ng'ayingira Nakivubo. Museveni omulaba Museveni uno era naye tumukukyusiza mu ango uno Museveni omulaba ayingidde wuuyo. Bwe tubagamba nti droni zaffe ziraba ate nga muwakana bwe tukuwasa security ng'omanya Museveni omulaba wuuyo ne wa security we SF samukwatira ensawo mumulengera wuuyo kati mu side eno gye babadde batudde Museveni wuuyo era alaga hamwe obutebe bwa yero oyo ye Museveni. Drone zasobodde omufuna banaava ne basaaba Museveni muzeyizedde ensomba bisibe alina plan yakutta bannayuganda leero ekiro nsaba mwenna abali ku nopu bw'oba olina emmotoka sooka ogitunule wansi sooka ogiveeko otambuze ebigere essaawa emu omala odde olabe oba weeri ezo security alert. Omukazi weekwate mabeere wowuliramu ennyo ebintu bya nennuwa mawagali Mungu wallahi agenda muliro omwana omwana oyo ajja genda muliro esikimatovu emodo mu muliro jonna sanze abaswidi ku kisaawe nga nabo bakwata neŋŋamba okubuloginga kufuuse ekyo okunyumyamu awo mu luswidi nabo nga banowe naye nga bamanyi oluswidi abantu basanyusa okuwulira nga twogeramu ku luswidi. Oluswidi lwaki lusanyusa abantu ate we bandabye ndwogera n'omuzungu ate awo ne bafa ne beekoonako spice wulira icyuli spice kalokasita wulira icyuli awo nendyoka njogera abanira tibu nagamba nna ono ye mwogezi yennyini naye abanira tibu nkutumiddeko walataleza webale kunyirira nze isima ndi linguistic n'olugambi yandumanyi n'olukongo ya nategeera njatambula ensi nengenda nga nsoma ennimi nnyingi ekitegeera Mwesigwa agambye ali Mogadishu Segirinya takyaweza ttaayi tunyirira pesi tagisobola nze nkubuulira ebintu bikyuse nga mmaliriza mbajjukiza kwa Mpamu Villas ewali ekyakabe ne mbajjukiza nti tokinyigira muno over political sentiments. Kabaka constructions fe tukola amayumba agakabi nga tutekeka mu gypsy nga tukuteeramu fountain talazo stainless pavers tukolera ennyumba yonna neggwa. Mpamu Villas yalina amayumba gali agakabi ku mitwalo nkaaga egya $. Contact me in person. Enkya tugenda tula mu kibba ttaka kyalina files zindi mu kulaba Lukwago wuna zesinza muvaako njagala basiibula mangu ennyumba gavumenti nno Katonda abakwatireko ku bantu b'Enkobe mulinaanye emikwane egitasiima
abantu b'Enkwe abakulinaanye b'owadde nga ssente z'ebbanga zonna naye nga badda mu kulaalasa ku kitundu kw'obeera okoze buli kirungi mu mutima omulungi naye basigala gy'okoma okwambuka ate bakolako mpalana kwagulo nnyingi mu lukuubo ng'ogenda tofa ku biri mabega weesikola be ng'otuuka eri ewali ekitangaala bwe kiba kikubuze weekwate ku yikyuli y'ennyonyi nyange osobola olaba ekitangaala otuuke gy'ogenda naye abantu bangi nnyo mubalinaanye nga bankwe emikwano gyennyini gye gigenda gikutambuzaako olugambo famire yo maamawo antiwo naye gwe obudde n'obumala ku balala wabula nga bakuwalana bali awo wennyini w'osinziira abatasiima bw'obawa ekintu kyo tebasanyuka ku mutima bulungi ssente z'obaweereza e Bulaaya ate zibassa mu ssabo ate mbw'olemereyo ku Bulaaya oleme kudda eno ssente zo ne bazikozesa bubi ne muyita mu peyini n'owulira obulumi bungi nnyo ba agenti ababba abaana nga bagenda e Dubai n'amutuusayo nga byamusuubiza si bwe biri peyini gy'abeera akalinze mu mutima ogimanyi Mukama Katonda yonna yatukakanye mu kisibo kino atuyambeko ku abo bonna abantu till we meet again.